Atenderezebwa gurumisibwe okitaffe Katonda ne mama namugereka abanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe bagombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda weponi abweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde aliwa ddembe okubuza omutima gwo wetakkaanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza kusaba bisule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu atunala okubeera nga tutandika omusomo ogw'okadde kano nsaba tukole ekikoowe ekya kibiina eky'obutonzi mwe tutudde ekimanyikiddwa nga galactic breath oba ekibiina ekya mukama waffe jjajja Kaliisa nga newankubadde erinnya eryo Kaliisa mu linnya lirye erya ddala tosobola kubeera nga olyatula mu bigambo osobola litambulira mu langi ne tones so era mu levels eza universes eza waggulu ali mu mutendero gwa Kantawi so erinnya lye erya ddala kizibu kubeera nga olyatula mu njogerayo oba mu lulimi wano lwe tuyina kubanga tosobola kubeera nga olyatula osobola kubeera nga olusensinga ng'okozesa amaanyi g'omwoyo omutukuvu naye era nga y'omu ye taata Kaliisa taata wa universe eno gye tutuddemu jjukira universes nnyingi nnyo mu butonzi weewaawo tugenda kukola ekikoowe kino nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya ekitangaala ekya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa omwagalwa okwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu obutukuvu butudde mu ndaayo era nga watondebwa ng'otuukiridde obuzibu nti buli kiseera woze ozaalibwa weerabira kyokka nga akazannyako obutonzi kali nti olina kujjukira bujjukizi ekyo ky'oli naye buli woozaalibwa otandikira ku scratch n'olowooza nti ensi gy'ozaaliddwamu yeeyina okubeera ng'ekutendeka nedda buli kintu kyonna ky'obeera okola mu bulamu bwo obeera wakiteekateeka nga tonaba kubeera nga ojja nga newankubadde osobola okugettinga astray osobola okuva ku kkubo ery'eggolokofu oli wa ddembe naye gwe kennyini weekuba osobola okubeera nga odda mu kkubo eggolokofu y'ensonga lwaki bwe bagamba mu byawandiikibwa nti nkuba era ntereezaawo bonna abange weekuba kubanga ye ggwe Katonda w'ensi yo nga oyagala okubeera nga odda mu kkubo eggolokofu by'ebizibu by'obeera weereeteko lubaale si yakkuba lubaale wo yennyini yakkuba kubanga obeera wateekateeka olugendo lwo era ng'oyagala okubeera ng'olituukiriza naye mu butalutuukiriza ne weesanga nga oyina okwekuba osobola okubeera nga odda mu kkubo ly'eggolokofu lye wateekateeka towakana muganda wange buli kintu kyonna it's not by accident tewaliwo kintu kyonna kiggwa bugwi mu bulamu bwo nedda obeera wakiteekateeka kubanga oli mwoyo toli mubiri omusomo ogw'akadde kano kwe kubeera nga weddiza obwannaggwano bwo nga ekitonde eky'obutonzi omwagalwa amayengo go kye kirabo ky'ekyomuwendo era kye kirabo ekikutegeeza nti osaanidde era bwe buuma bwo obwa ddala bw'oyina nga ggwe kubanga bw'ojja nabwo era bw'ogenda nabwo oba mukitegeera
Yensonga lwaki mu kaseera kano toyina kubeera nga ogaba obuumabo eri abo bonna ate abakunyuunyuutamu abaliikiriza ku ggwe nga ge maanyi ago ag'ekizikiza agakulowoozesa nti gakkolera kyokka nga gatambulira ku ggwe. Abagalwa, temulabangako nti nno abamu mu mbuga ezimu mugenda mu mbuga ezimu ne mubeera nga muli mu mbuga, embuga eyo nannyini mbuga ate ng'akozesa bajjajjaabo kubanga ye ali mu kizikiza, akozesa bajjajjaabo okusobola okubeera nga akola katugambe ebyamagero by'ayagala okubeera ng'akola. Gwe ne bakkolera olukwe lw'okubeera nga bakusibira mu mbuga eyo nga tomanyi nti nno bataapinga ku ggwe. Temukiwulirangako ekyo? Abagalwa, n'ebitonde bino eby'ekizikiza bizze bitambuliza mu maanyi gaffe. Naye kati ke kaseera k'okusobola okubeera nga tukula, tusobole okubeera nga tukuuma amaanyi gaffe, kubanga amaanyi gaffe kirabo kya butonzi ekitukuvu ekyatuweebwa abazadde baffe abatukuvu. Era nga amaanyi gaffe gano amatukuvu ge gawonya eggi lyaffe ery'obutonzi. Ensi yaffe eyetwetoolodde. Mu ngeri eno, kubanga oli kitonde ekitukuvu, olina okukkiriza okubeera nga okwatibwa mu ngeri ey'ekitiibwa. Si kukkiriza kubeera nga ojolongebwa. Eri abo bonna abatawa kitiibwa maanyi gakutuddemu ag'obutonzi agatudde mu ndaayo, omwagalwa, ke kaseera okusobola okubeera nga obadinaayinga n'okubajjako access y'amaanyi gaago. Oba si kyekyova mu kifo ekyo kyonna ekibeera kiriikiriza mu maanyi go, tambula oveewo. Kubeerera namuziga y'omutima gwo, kubanga omutima gugamba buli kiseera nti mu kifo kino kye tulimu si kituufu, naye gwe kennyini buli kiseera kubanga baakusiba, kubanga baakuddibaga n'obeera nga onywerezebwa mu kifo ekyo basobole okubeera nga bakuliikiririzaako. Ani abeera ow'amaanyi? Tolengera nti nno gwe bakukozesa okubeera nga oli akola obuuma ng'ate akozesa maanyi go, ate nga naawe waakubba. Oba kitegera? Manya nti oli kitonde ekirina okubeera nga kyagalwa, ekirina okubeera nga kiyimusibwa. Era mu ngeri eno beera mu kifo ekikuwa nti oyagalwa era ossibwamu ekitiibwa, si kubeera mu kifo abakufuula ng'ekisiimuula. Mu ngeri eno ojja kubeera nga oyamba ensi yo okugikuumira mu mayengo aga waggulu. Kubanga ekyo kye kirungo ekikola amayimusibwa gaffe ge tulimu olunaku olwaleero. Mu ngeri eno kiyamba okubeera nga kiyimusa amayimusa ga sseŋŋende eno nattimba kwe tutudde n'obutonzi bwonna, kubanga obutonzi bwonna buli mu kuyimusibwa mu kadde kano ke tulimu. Oba mukitegera? Mu ngeri eno ke kaseera nkutegeeze nti tokyali muddu eri omuntu yenna. Tokyali muddu. Ke kaseera okusobola okubeera nga wejjamu kazambi oyo yenna azze akuteekebwamu abo abakulowoozesa nti gwe oli mutono ate bo banene. Abo bonna abo abazze bakujolonga mu bulamu bwo, kye kiseera weddiza amaanyi go, kubanga ffenna tuli bitonde ebyenkanankana. Oba mukitegera? Weddiza amaanyi go. Weddiza ekitiibwa kyo. Nga newankubadde mu mbeera yonna gy'obeera oyiseemu wandirumbibwa obujjajjaabo obw'emabega obw'ebiwundu by'ozze otambuliramu.
N'ekino kijja eri ensi yo kikuyamba okusobola okubeera nga owonya ebyo byonna eby'emizimu gye emingi ebyetaagisa okubeera nga bitereezebwa. Yensonga lwaki obiwulira nga bisuukundibwa mu nsi yo n'obiwuliriza si kubanga nti waliwo ekikyamu kyonna, naye obulamu bwo obw'emabega buyagala kubeera nga butereezebwa mu bulamu obwo mukadde kano, kubanga buli kintu kyonna okitereereza mu nnyama, tosobola kitereeza mu bw'omuzimu okuggyako mpozi era nga ofunye omuzzukulu wo oba omuntu oyo yennyini atudde mu muzimu nga tamanyi nti nno ate oli muli kyekimu, then yalina okubeera ng'awandiika olugendo lwo nate. Oba mukitegera? Kano ke kaseera ffe ababadde bagaba amaanyi gaffe eri emyoyo gye egy'ekizikiza tusobole okubeera nga naffe tufuna amaanyi gaffe agatuliikiririzaako okusobola okubeera nga tukulaakulana ng'emyoyo. Kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga tuggalawo enzigi zonna eri amaanyi gonna ag'ekizikiza agabadde galiikiririza eri ensi yaffe okusobola okubeera nga gabeerawo, nga batulinnya ku nfeete, nga batulowoozesa nti tetuyina maanyi. Enzikiriza eyo n'etunnyikiramu mu ngeri eyo, bo ne basigala nga baliikiririza ku ffe. Oba mukitegera? Ebiseera ebisinga kino ne kituleetera obukoowu n'okubeera nga tuzitoowereddwa mu lugendo lwaffe. Abaagalwa, mu kaseera kano kwe tuli mu bbanga ery'amayengo g'emitendera egya waggulu, ekitegeeza nti nno tuyina obuyambi olw'amayengo agaliwo kati, amayengo agaliwo ku sseŋŋendo ku lwa buli kinnoomu, okusobola okubeera nga tuyambaza amayengo ag'obulongo bwaffe gasobole okubeera nga gayambala bunyama, tuleete eggulu ku nsi eryo lye twesuubiza mu ntandikwa y'olugendo luno. Jjukira tugudde emirundi ena miramba, buli lugwa tuzze tutunuulira ensobi zaffe ne tusobola okubeera nga twasalawo okusalawo nti twekwate mu mikono, sobole okubeera nga twejjukanya n'okujjukiza bannaffe, sobole okubeera nga tuzuukuka eri obutukuvu bwaffe, kubanga twamanya nti abaatulumba era abo be twawa obuyinza baali tebalina kye batwagaliza, naye okusobola okubeera nga batunyuunyuuta n'okubeera nga batufuula nga eddundiro eby'ebisolo ebyokulya. Sseŋŋendo ezisinga ezo ennyingi zonna eziri mu mitendera egya wansi ezo eziri negative zituwoomerwa nnyo ng'obukoko, naye ng'oli nkoko. Kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga weddiza amaanyi g'obwannaggwano bw'obwa Katonda bw'obwomunda, otegere nti osaanidde weggyemu ensomesa ezo zonna ezakugambibwa nti tosaanidde, simanyi ndi mwonoonye, ng'ensinze, gukusingiddewa? Obutukuvu bwo bwagusingawa? Kubanga kyokkiririzaamu kyofuna. Kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga otegeera amaanyi g'obwa Katonda bwo n'okutegeera omugaso gw'omu butonzi, nti oli wa muwendo. Kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga ojjukira kikyoli ekyaddala, nga weddiza amaanyi g'obwa Katonda bwo, kubanga ye gwe Katonda akuzibwa abatonzi omwenda. Oba mukitegera? Mpola mpola tuyina okubeera nga tweyongera okubeera nga tusenvula mukadde akakakati, kubanga mukadde akakakati mwe mutudde amaanyi g'omwoyo waffe. Eby'emabega byayita, eby'emaaso tebinaba kujja. Gezaako okulaba nga otonda amayengo mukadde ako k'olimu, kubanga mukadde akakakati kye kikuyamba okusobola okubeera nga oleeta ebyamagero by'omwoyo wo, oyo gw'otamanyi gw'olindiridde gwe baakusuubiza nti simanyi akaliro kajja kujja ku mutwe, ye gwe mwoyo. Omwoyo gutudde mu mutima gwo, era nga mwoyo wo omutukuvu ya projecting omubiri gwo gw'otuddemu.
naye atambulira mu kadde akakakati kubanga buli w'otambulira mu biro eby'emabega n'eby'omu maaso ogenda kubeera nga toaccessinga maanyi go agaddala. Esseeyo lyaffe ng'ebitonde eby'omwoyo bijjula amaanyi ag'obwannanseko n'obwa ssenseko mu kadde akakakati. Kassa tukkiriza okubeera nga tutambulira n'okunyumirwa akadde ako k'oba olimu. Mu ngeri eno twetaaga okubeera nga tukuuma amaanyi gaffe mu kadde kano. Twetaaga okubeera nga tulabirira amaanyi gaffe nga ag'omuwendo kubanga ge maanyi amatukuvu ag'obutonzi ago ge tulina. Tokkiriza abantu balala bonna okusobola okubeera nga bagadraining oba okubeera nga bagakuggyako. Weeteekeko olugo w'olaba nga oli mu kifo kyonna nga kyolaba nga ekifo ng'amazima kikunuunamu amaanyi g'ag'obutonzi, weeteekeko olugo lwa zaabu mu birowoozo. Automatically luba lujja kubanga tuwandiika ensi y'ebirowoozo byaffe. Eri abo bonna abadde bagaba nga temumanyi ate nga temumanyi nti nno baliikiririza mu ke kaseera musobole okubeera nga mweteekako olugo. Woba omanyi nti nno ekifo ky'olimu kirimu emyoyo egy'ekizikiza egikuliikirizaako oba omuntu yenna akuliikirizaamu, weetoolooza omunnyo ng'ogenda kwebaka. Kubanga omunnyo gatudde mu maanyi ag'ekitangaala. Kati emyoyo gy'ekizikiza ebiseera ebisinga gibeera tegisobola kubeera nga gibuuka munnyo ogwo. Oba gunaabe. Abagala kwe kaseera kano ak'okusobola okubeera nga tutereka n'okukuuma eky'obugagga kyaffe kye bazze batubbako, tusobole okubeera nga tukikozesa mu makyusa ge tulimu. Oba okitegera? Abantu b'oba olimu bwe babeera nga tebategeera mugaso gwo, tebategeera nti naawe osaanidde okwagala, tebategeera mugaso gw'ebirabo byo ebyokwagala n'amagezi go, omwagalwa, baviire beera mu bulamu bwo. Tokkiriza kitonde kyonna oba muntu yenna akutimaya oba akussa, akulowoozesa nti gwe tosaanidde ate ye wa muwendo okusinga ku gwe olowooza ye yatondebwa mu kiggwe ekitaakutonda. Weebuuze. W'obeera oyagala kubeera nga owona, omwagalwa, ekikapu kyo oba essowaani yo ebaddemu ebituli, ke kaseera kati ozibikire ebituli ebyo, osobole okubeera nga owonya omusingi gw'obutukuvu bwo obw'obulongo bwo. Y'ensonga lwaki ffe abalongo tubalaga nti tujjanga akabonero akalaga mwezuule nti nammwe mulina obulongo bwammwe. Abagalwa, weddiza amaanyi go. Manya nti osaanidde okubeera nga oweebwa ekitiibwa eri abo bonna b'ogabana obudde n'amaanyi go mu lunaku lwo. Era olekera okubeera nga onyuunyuntibwa amaanyi go n'essanyu lyo eri ebitonde byonna ebyo by'olaba ebyo by'otalaba mu ngeri gye tuzze tukikola nga tetumanyi. Weddize obwannaggwano bwe, weddize amaanyi go, kubanga kye kikuyamba okusobola okubeera ng'owona n'okuwonya omusingi gw'obutukuvu bw'obulongo bwo, n'okuwonya okwagala kwo okwaddala okukugatta wamu n'obulongo bwo obulabirira obwa Katonda bwo, obwo obwaviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwonna. Mu ngeri eno oggale emiwaatwa gyonna egikuleetera ensi ey'obulimba n'ebirooto eby'obulimba ku lw'obulungi bwo. Abagalwa, kino kitundutundu eky'okubeera nga weddiza
okwagala ko nga ggwe. Manya nti ggwe kennyini oyina okubeera nga otegeera nti ye ggwe kaagala. Weeyagale nga ggwe. Manya nti oli wa muwendo. Manya nti osaanidde. Tokkiriza ebyo byonna ebyakusigibwamu mu bulimba obw'ebitabo ebyakutegebwa. Oba mukitegeera? Y'engeri gye tugenda okubeera nga tukomyawo obwetengeredde mu ggi ly'ensi yaffe. Bajjajjaffe mbwa amayembe amazadde era amalungi, bajjajjaffe abaayimusibwa, abaluŋŋamya baffe n'ebitonde byonna mu kaseera kano nabyo biri kubeera nga biyambala amaanyi era biteereddwako bisobole okubeera nga bitukulembera mu lugendo oluddako olwa bulamu n'okuzuula amaanyi ga bulamu agatutuddemu. Era nga mu kaseera kano ke tulimu okubeera nga tuzaala sseŋŋenda omujja. Nga tukozesa amaanyi g'obwakatonda bwaffe nga tugamanyi, si mu bwebafu bwe tuzze tutambuliramu. Kubanga tuli bitonde ebikuzibwa, tuli bakatonda abakuzibwa, abakuzibwa abatonzi. Atenderezebwa agulumiswe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.